Ze muzukulu wakabajja omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga luno kwa lero tubale tuzeeko eno Nakasongola nga tuzze okulambula ku bantu bano. Story eno etambudde nnyo nga mukulu Mande Steven asula mu nnyumba eno gy'olaba ne bawalabe babiri naye etambudde nnyo era olunaku lwa lero tubale tuzeeko n'abagenyi okumukyalirako kikoze obubi tumusanze taliiwo naye tufunyeeko omukulu omu ne tumutuma. Omukulu tatumwana naye ffe tumutumye agenda mutunoonyezeeko oba oliawo n'abaana tubalabeko tujje tukwasaganye tulabe nga ate obuzibu buno bo buvaamu. SB4 MEDIA tugusa ensonga kwoli naye nga zali wiiki ng'emu mabega twakutuusako story y'omukulu ono yafunamu obutakkaanya ndowooza gye yali najja nga anoonya emirimu wano we yasenga ate yali akyali awo ne bawalabe babiri yali yabaleka ewasenga waabwe ne bibijja n'abajjayo ng'abeera wano nabo naye twebaza nnyo gwe wenna yatuwadde ku buyambi obw'enjawulo era tukakasa nti obuyambi bwatuwadde bugenda kukola omulimu ogwo wamu ne ttiimu eno egenda kweyanjula. Ttiimu eno tufunye representative era tuzze naye agenda kutweyanjulira ate naye mumanye nti waliwo ebintu bye tukola ng'ebyolusaagiriro wamu ne tufuna ate ababatukkiririzaamu. Ashalavu kutumiddeko nnyo okuva e London era nga yawomye omutwe mu bintu ebyenjawulo ebimu nga omuli transport n'ebirala ebiringanga ebyo nga SB4 mugende ate mukwasaganye ensonga eyo. Mutuwadde amagezi ag'enjawulo mangi nnyo abamu bagamba nti batuweeko omwana omu abalala nti abaana bonna tubatwala abalala nti famire yonna yonna mugimpe naye olunaku olwaleero bwe tunaaviira wano tujja nga tutuuse ku nzikiriziganya kiki ekigenda okukolebwa kiki famire eno kitugenda okutuukako naye kaka tusabe omukulu taata w'abaana bano ajje oba gyali n'abaana tutuule wamu ne representative waffe gwe tuzze naye tulabe ensonga zino ziggwerawa naye nga ngenda banjulira omukulu gwe tuzze naye Mr. Paul agenda kutubuulira wa gy'avudde biki ebimukwatako tulabe tukikwasaganye mpola mpola. Tugaye nti famire eno bo tugibalekere. Mr. Paul tukwanize jangu tubuuzeeko ko ate otubuulire omukulu ono tuzze naye okuva mu ttiimu gy'agenda okutwanjula agenda kweyanjula sigenda kumwogera agenda kweyanjula era tumanye ensonga lwaki tuli wano. Mr. Paul tusanyusa okulaba. Nango basanga amannya agange nze Paul Ntale okuva mu Go Farming Uganda naye nzize wano on behalf of Council for Banyarwanda. It's an association that we started in Kampala. Basically, we are located in Kampala. Nenga to twalaba story eno ku SB4 MEDIA and to getting attached. So lero tuzize tumanyire ddala buzibu ki how can we be helpful towards this family. Ne so far the sinnabalaba bw'otunula embeera eriwo yennyamiza era eragira ddala nti weetaaga obuyambi cause maze okutunuulira where they sleep. Taata wabanga asula wano n'abaana be tekisoundinga bulungi nnyo and then at the same time newe basula si wa mulembe. So tuzze tulabe famire eno twogere nabo tulabe butya bwe tuyinza okuyamba era bwe tunaaba tubalabye tugenda kuba twogera. Okay, tweyanziza nnyo Mr. Paul. Omukulu gyali kati no gutwatumyeyo agaye nti abika okuba nga ali ku luguudo omuntu atalina ssimu katugezeeko okumunonya tulabe oba tusobola okumba nga tumutwesinga waali. So katumubuuzeeko yono taata waffe gwe tubali tutumye atunoonyeze ku mukulu Mande alaze waye. Mande ayinza kuba alaze ku luguudo ali ku luguudo era tetera kubeerawo wano eno abeerawo wano ku luguudo aba agenze kukolayo ki kunyumya n'abantu. Kati ate bba abaana bali eri tubanga amata bava wano babatwalira nga sibalabye kati tebaliiwo bo tebaliiwo wano sibalabye. Tugende ku luguudo tugende tubuuza waani we tusobola okumusa Naka. Okay, tuyingeko tugende tunoonye mukulu Mande Steven ewa Naka ku luguudo era wali kumpi ne Bowa uyise ku Bowa awo wenyini awo saidi y'engulu eyo. Kale katumunoonyeeko taata katukomewo kale katu
Mando. But then was sent him to Charlie. Which I call her. I almost the boom. The boom. Tuzo kuchaya kutoka tukoma mangu. Nema uri tufunye mabi. Tukena katunyonyore. Jango tuwe wangu. Atemba bichi. Bade ngamba gwe byona gwe wabikola. Nasugamba. Sawa. Bade ngamba byona gwe wabikola. Tulawo. Yebo. Bade ngamba gwe wabikola. Mande tumuzudde naye awereke tufunye nti abaana yabagaba tugende wali tulabe oba kituufu atunyonyole bulungi. Ale oluvannyuma lw'okutambula omukulu Mande tumusisinkanye era tumuleese. Mande oli otya? Nje ndi sebo sibyotya sebo. Olambuli butya? Bwamu bwe butyo omwana musujja gunnuma. Kiki? Musujja Watandise ddi? wankutejjeejo ekiro. Wafunye ku ddagala? Nedda. Tuzze tukunoonya ekyalo kyonna kyonna buli mutamanyi bw'oli. Munna mbadde kale walimu mbadde ntambuddemu awo mu kyalo mwansi omwo. Era gye mbadde. Abaana baliwa? Abaana bajja ne babanona. Naye baani ababanona? agwakala amanya gaabwe gali mu ssimu. Era nabo nga bagenda kusimayo kubalabira kubasomesa. Bafuna dda n'essimu? Bagifuna dda essimu? Ssimu era baba batwala kumekera essimu be bagindeetera. Bakwetera essimu ne batwala abaana? Ne Mande nagamba nkomawo mu bwangu. Naawe gwe kennyini nze nagenda okwaba nga bali bazze nze ne ntegeera gw'okoze ekigo basindise. Nawulidde. Kati nze ffeese nga tewagikwata? Nagikwata naye ne ŋŋamba nti olunsi naye ne baŋŋamba nti babadde oba bali bayagala kujja naawe nti oba afunamu buzibu kyamu wakati awo. Gwe n'otajja bo ne bajja. Byebyo. Kati bo gye baalaga omanyiyo? Situukangayo naye mbadde njogera nabo ku ssimu. Situukangayo. Bakugamba bali ku kyalo ki? Abo nze ekyalo kale nze baŋŋamba Katuugo. Naye ekyalo tebakiŋŋamba. Mande onookwata abaana n'obawa omuntu nga tomumanyi na kumumanya? Era nze era bajja era nabo nga banoonyereza. Nawulidde nze ne ntegeera gw'okoze eki gw'obasindise kuba byonna gwe wabikolako. Yes, nabikolako naye nkugamba nti Mande lindamu tugenda kufuna obuyambi tujje. Twali tukwetedde obuyambi bwo kati tetulina tutandikira kuba abaana ffe ekyasinga otukwasa ennaku kubanga otusula ne bawalabo mu nnyumba eno. Era nga tuzze okuyamba lwa bawalabo. Kati wobanga wakwata bawalabo n'obagaba tuba tutandikira wa? Naye nze kyenjogera bwe nti era baŋŋamba abaana kagende bakole ki babeere nabo babasomese nti akasigadde nti nabo bafunyeyo ng'akayabo yambe ng'era bampaako. Olidde era nakati mu ssimu muno bamanya gabumwegali. Simanyani ono munoonye banoonyemu galimu abiri. Galimu abiri mu ssimu? Naye walimu eggundaani awo erinnya Esther gwe noonya mujja mulaba. Kati bakugamba batya nga batwala abaana abo? Abaana baŋŋamba bagenda balabirira nti kale mbo abaliwo ab'okuyamba nti nabo bali mu kitongo mu gundi omwo nti nabo bagenda kukola ki kubayamba. Nawulidde kati awo gundi akayogera nabo ennaku oba bbiri nga njogera nabo ku ssimu. Kati abali ku SB4 MEDIA ndowooza nsonga zino zo zitandise ate okutabukamu kuba twali tufunyewo ku buyambi obumu ku ssente ze muzzenga musonda ng'era ko tubadde tulireese naye omukulu ono ebintu byetandise okugiraagira ate tubadde tufunyeeko ne bazira kisabalala batweyunzeeko omuli Mr. Po nga bazze okubanga obuzibu bwabusangulawo. Kati kitugenda ate okuddako ndowooza kwe kunoonya ate abaana kuba we bali tomanyiiwo mukoma ku ssimu kwogera. I remember masimu amangi agankubirwa waliwo omuntu omu eyankubirako nangamba ali musajja Nakasongola ayagala abaana.
omuntu oyo ne mugamba nti alindeko ngenda kujja Nakasongola very soon simanyi nankubirako enkira nangamba nti ffe tukulinze ne mugamba lindako simanyi ayinza okubanga yoyo era kwakati nkake gunte wa era gukenyini era naye yajja era afuluma mu Nakasongola omwo. Mr. Paul no tuze naye ensonga zino nga tugendo waliwo group tweyunzeeko tukwasaganya ebizibu by'omukulu ono tubimalirize naye kitutabuseemu era ekintu kitabuse sofa bw'otunula mu situation eriwo Council for Banyarwanda ebadde willing interest yaabwe ebadde nnyo mu baana kuba bw'olaba ekifo kyendabye nga taata wabadde asula n'abaana olabira ddala nga badde beetaaga obuyambi sofa n'ebyokusoma kati interest yaffe nze mbadde ndowooza batusooke tunoonya abaana abo gye baatwala omuzadde alayika yali desperate nga ngeri gy'asula n'abaana tewali kyakulya biki that's what I think kati abantu bajja from nowhere ne batwala abaana ono ddala tulinawo ennamba ndowooza tutwesinga ennamba ezo tugende tulabe oba tusobola okuzuula abaana abo then tulabe we tuba tutandikira. waliwo distance ky'okuva wano paka Katuugo airtime kwali bakuwa airtime Kumala mwezi. Maze bbanga kingogera nabo. Ko jo nerero jo nerero busogedde nabo. Bagamba nti bagenda balabirira, bagenda basomesa. Hello. Jebale ko nnyabo. Kale sifana wechebale. Kale nnyabo kakati nza mpita SB4. Yes sir. Wa SB4 MEDIA. Yes sir. Baddeko wano ku kyalo kibayita Mulungi omu. Ewa mukulu Mande. Yes sir. Na tugamba nti gwe watwala abaana. Yes sir. Abaana bayirudda wa? Katuuga. Kubaffe enkola yaffe Wanje? nti enkola yaffe Hello. nti mbadde nkugamba enkola yaffe nga ba SB4 Yes sir. wetuba tukoze story tuba tulina ogifollowinga paka weggwa. Abaana abo tuyinza okigamba nti wabatwala mu bukyamu naye tetugenda kukyogera tubale tusaba balabako. Tubale tusaba kulaba ku baana abo we bali tubale tusaba kulaba ku baana abo we bali tumanya watufuwa we bali. Katuuga kiri side wa? Mugena kuba waliwo namba endala gye namuteeramu. Eriko Barbara. Yes sir. Wano we tuli paka we bali waliwo distance ki? Si wawanvu nnyo ekinene nnyo ziringa 15 kilometers. Okay. Kale katugezeeko okubagira naye kyalibadde kya buvunaanyizibwa kuba kale katugezeeko banoonyaako. Okay nyabo. Okay tusobodde okwogerako n'omukyala Barbara omukyalo omu ku baatwala abaana. I remember naye kyalibadde kya buvunaanyizibwa nze ndaba omuntu wenna ali yatulaba nti singa obulabe emboozi bweti sooka okontakitinge emboozi yabaagikoze kuba ffe in case nga abaana bafuna obuzibu ffe tubeera answerable kuba abaana abo kati bayingira taata w'abaana abo ne abaana bayingira mikono gyaffe ate awulira n'omuzadde yennyini agamba nti bali abajja yali amanyi gwe wabasindika kitegeeza in charge of it so tugezeeko okunoonya abaana abo we bali. Okay katugezeeko okunoonya abaana bano we bali mutweyungeko ng'ate tugenda tunoonya abaana bano we bali tubasanga ng'embeera nga nnungi sibe okay tubasanga nga era kikyabulamu Mr. Potwi naye wamu ne ttiimu ye Council for Banyarwanda bakola batya bakola ki? Well, Council for Banyarwanda it's an association yatandikibwawo
mwami Franka Gashumba, Dr. Lawrence Muganga ne my sister Asha Love UK n'abalala bangi. Tugezaako okunoonya aba vulnerable people in different communities tubeeko at least kapusha katonda tusobola okukola ki kati bwe mwakwata story eyo yatugira nnyo, so that's why tuzze tulabe tuyinza kuyamba tutya. Era njagala kwogerako n'oyo muzeeyi nga ye abaana yajja atya okubeera nabo, lwaki asula naye wano, lwaki abadde asula nabo, baalazeewa Council for Banyarwanda beyagala ozuula. Kasoke nga tetondagenda kunoonya baana kasoke mukwaseemu omukuba ebibuuzo byo. Yes, Mr. Mande jebale. Kakati njagala kumanyaako wavaawo okujja eno, lwaki obeera wano? Nava mu Mubende. Ava mu Bende. Ye wammwe. Kale gye nazaalibwa. Gye wazaalibwa. Kati weekanga otya ng'oli eno? Embeera yankwatako, era n'embeera ekizibu neŋŋamba kanzije eno nnyiriza ekyokulya. Kati wano obadde osula n'abaana nga musula mwenna basatu awo. Abaana bali bameka? Bali babiri. Bali mu myaka emeka? Alina emyaka 13, alina 12. Okay, okola wano? Wo oba wa muntu? Nedda wa mugagga. Wa mugagga. Kakati baba kusasula sente meka? 15. 15. Zisobola okumaintaining kwoliisa n'abaana ne mubeerawo? Maama waabwe ali ludda wa? Maama waabwe yasigala ye mu Bende eyo. Mwayawukana wamugoba? Kale ye kwayawukana. N'akulekera abaana? Nandekera abaana. Teriyo bajjajja baabwe mu kyalo oba barelative boyinza kubalekera n'otabeera nabo? Yadde bajjajja bonna baafa. Bonna baafa. Kati go bavunaanyizibwa. Tolina baluganda balala bonna? Kale waliwo owooluganda alinga abeera wenna alongo nga ye mwannyinaze nga ate senga waabwe. Senga waabwe naye bwe n'abakwata bubi kale nagenda okulala naye embeera ng'abakuba abonaabonya ne ŋŋamba kantwale abaana. Okay, kati singa omuntu aba wakuyamba wandyagadde akuyamba atya? Like kati waliwo ekyo obuyambi ng'obwekyokwemmere n'awokubeera kati nenfuna kale embeera ennungi oba ng'akayumba ng'ako nembeeramu. Olina ettaka? Nedda ssebo. Tolina kwegamba tolina wobeera? Siina wembeera. N'ebyokulya tolina? Siina. Oyagala kola mulimu ki singa omuntu aba alinayo ka capital kayagala kakuwa? Kiki kyoyagala otandikawo? Andi kisooka nze saasoma. Tiboba olunsinga olina effaamu ng'eyo olwanga olina olusuku olwo nensobola nsobola okukolamu kuba sobola kugamba nti njagala mu ofiisi nga ate saasoma. Ezo oyagala mulimu kukola mbadde nemmanyi ne wano okola? Wano sente zaawo butono nnyo. Ayagala obayamba abayambi atya? Andi gwe kennyini abaana abo nze ng'embeera gyendiko abaana abo babyetaaga abaana nga n'obayamba naye n'onyamba naye ng'abaana gwe bayina. Mbadde njagala nkuyamba osigale nabo tosobola? Gwe okusobola mu mbeera ey'okubonabona ng'abantu bano nga bw'owalaba nga bwe bafaanana embeera era yeeyo. Nga Council for Banyarwanda katusooke tuzuule abaana we bali tulabe butya bwe tuyinza oyamba. Tubadde tuzzeeyo n'ebintu eby'abaana bingi mu mmotoka naye kyamukisa mubi tetubasanzeewo ate n'engenda gye bagenzeemu si nnungi. Ono si ye yasindika bali baleka balaba sitole. Bamono ono kennyini wamono yambuzaabuza yaŋŋamba nti ŋŋenze nti mu luvannyuma lwa wiiki 2 oba wiiki 3 kumpi wuno mwezi mulamba gaga Katonda. Omala omwezi gwaweze? Nkuwaayire. Olwalaba abantu abazze nzadde yali desperate tasobola beera n'abaana tasobola baliisa awantu muwalabi ye olwalaba abazze bonna nga bali willing otwala. Owulidde ng'ate wamono kuba ewamaye yaliggulawo. Kati kitegeeza gwe walaba abantu n'owooza ono yabasize. Owulidde. Naye nga waliwo ekibuuzo kyomubuuza oba bakizzeemu bulungi nti singa omuntu avayo n'akuyamba osobola okubeera nabo? Kisoboka era nkisobola. Nkisobola. Mulimu ki gw'osobola okukola ng'ogyeko okukozesa? Mulimu ki gw'osobola okwetandikirawo oba n'ogaa singa nfuna capital wa ssente bwe ziti sobola otandikawo kano nkasobola oba nsobola okukola kino? Ng'edduuka ngisobola.
tunde edduuka yongi sobola naye katusobole kubeera tunoonye abaana tulabe ate wetunabatandikira kanso Banyarwanda tubeeyanziza nnyo kubanga mutwegasseeko ate mu struggle eno gye tulimu kati tunagenda mu baana omukulu abadde ashopinzeeyo ebintu tugenda bikulekera tugenda tunoonye abaana Mzee Manda ebintu bino okusinga mbadde mbishopinze nga nkonsideringa baana naye kyamukisa mubi tetukoze eki tetubasanzeeyo ne tulowooza nti gye bali bayinza okuba bali fine cause omuntu yenna we yasobolera okujja n'abatwala teeka okuba nga asobola oba maintaining so emigaati sukaali miceere buwunga omo ne butto n'ebirala katubikulekere bigire nga bikuyambayambako wabula we tuba tuzudde abaana ne tulowooza nakyo ekyokuyamba abaana bajja kugira basigalayo eri naawe osigale wano then tulabe wawe tutandikire okuyamba musanyu nange wagambye tweyanziza nnyo kulugero tunoonya abaana era tugoberere nga tunoonya abaana bano we bali oluvannyuma lw'okutindiga olugendo tutuuse ku kaalo ke batulagiddemu ekyalo bakita Katogo nga wano abaana we babaleeta era nga mutukkirize tugende tunyumyemuko nabo tulabe ate wetugatagatta obwongo tusooka tujja kubanga tutuuka ku nzikiriziganya wabula njagala okutegeeza gwe wonna wenna yavaayo n'oweereza naye lwaki waweereza okuyamba famire eno kikyaliwo ate nga kigenda kugiyamba mu ngeri yonna tugenda kubanga tukwate wamu kubeera nga tutereeza famire eno naye abaana wetutuuse we wano tebalabika bubi abaana bo balabika bulungi so nengabo tugende tunyumemuko nabo webale kuba na mutima mulungi kale gyeyo wagijjawa kubanda wena ne famire endala kale kyatandikira mu kubeera nti tulinako embeera gye twayitamu nze ndi maama wa Esther so nakula n'embeera eyo kati naye naawulira nga teyandyagadde mwana mulala asobola okumuyamba okulabika nti ayita mu mbeera eyo ate nga by profession ndi musomesa kati n'emirundi egisinga nga tutawaana nnyo omwana omulaba yandibadde alina kyalo oluusi gy'aviira n'abeera ng'embeera si nnungi nnyo kati emirundi egisinga obungi nti tumaze ekiseera nga oba oliawo tukolera mu kyetwandiyise loosi nga naawe otunuulira omwana n'owulira nga kikuluma nga toyina kyakukola n'omugamba muleka jjakolaki asome so tubadde mu mbeera eyo kati Esther bw'atandise okukola naye n'agamba tewali nsonga lwaki abaana babonaabona nga
waliwo be tusobola kale okuyamba embonerera. So y'embeera eyo nti ate nze ninamu embeera eri nti naddala omwana omuwala embeera emukosa nnyo ne bw'aba akuza abakazi olaba babonaabona nnyo. So kati sitera nnyo kwagala mwana muwala kulemererwa nga oba oli awo tulina kwegamba tusobola okubaako kye tumukolera. Ne taata tali bulungi mulwaddemu naye abadde tamanyi baana be we yabatwala. Kubanga era kale infact yakuba ku ssimu oba n'omugamba ogenze mu ddwaliro. Esther ayinza okubayo oyo Yakubira essimu nanganda mu bitundu byeno mwandibadde mugendayo mwenna ate n'omugamba ndi mu ddwaliro omwana yafunye obuzibu. Then nangamba kuba nina we nagendako okusupervisinga sayidi zeeyo nagamba owandinyambye oba tugende ffenna engeri gy'omanyiiko awamu oba oli awo kati ne tugenda. Then era naffe ne tukiraba nti ate ono ajja kubeera n'obuzibu kubanga weewaawo naye abaana baakulaga nti akola ki abaagala omulala yandibadde yabasuula. Kati Esther ne twagamba tugende n'essimu omwami tumuwe essimu tumuwe n'ennamba zaffe nti bw'anaaba akkiriza okutuwa abaana lw'anaawulira ng'asobodde ajje oba asobola bw'anaaba tannasobola asobola okukubangako ne tumuwa n'abaana n'ayogera nabo then n'aguma omutima okutuusa lw'anaasobola okujja era ajja kujjira ku ssimu eyo nga bw'atukubira ajja alaba abaana we babeera. Tegeza sitole mwamala kiraba nga bakikamusanira Esther yakiraba n'akubuuza engeri gy'obeera mu Esther yabeera Esther tubeera naye alina gy'asomesa. Kati abeerayo bw'atyo nga bw'ajja bw'atulambulako buli infact tulinawo abaana abalala naye tetubeera nabo. Tulina abaana nga 15 naye olw'okuba nti yali aregisterinze nga CBO kati ali mu process ya kuregisteringa nga MDO kuba tetunabeera fully authorized kubeera naki n'abaana mu butongole. So kati abaana abo tubalina balina ba sponsors abamu naye bwe tubeera tubeetaaga tubayita ne bajja ne tukuŋŋaana ne tubawa bye tubawadde ne bakola ki ne baddayo. Naye kati ennaku zino ekisinga omupakula nti alina bayagala okusisinkana olwa hoomu gye twagala okuzimba ayagala ekifo kati alina bakwasaganya bakwatagane ku kifo kyayagala okula tubeere nga tuzimba home then era ali mu process yakubeera nga aregisteringa MPO tubeere fully authorized kubeera n'abaana. Oba Esther bijja yakolamu yampireko okukona ngamba ayagala kubalambula olunaku lwali tutegeeraganye nefunamu obuzibu mukono wange yakutuka okugulu kati ne mugamba sisogenda sobola kujja leero naye ngenda kujja beesu ate nagera najjayo abaana teyaŋŋamba era nze ngenza okutuuka okujja eno kuba omukulu ono tuze naye nga tuzze kuyambeera teyantegeezako nti abaana bamaze okubajja tugenza okutopekanga weekanzi nti abaana yabawaddeyo oba oliawo sigala tutegeezaako nti abaana yabajjeeyo tasobola tamagezi amalala tutava eri ate ekirungi omukulu ono omisa Mr. Po alina ekibiina naye kyakolagana nakyo agenda mweyanjulire. Amanya nze Paulo Ntale wa mu Council for Banyarwanda. Council for Banyarwanda
twala kasitole na nafe konfering context era ko kumanya abantu bano twalira abaana bakola ki bali netaata waabwe twabwe tuyinza kuyamba tutya naye ndi musanyufu nti at least abaana balabye ate balina nebali era tubadde tuweddemu amaanyi tutuuse wakanya batugamba nti taata ye abaana balaba abantu baba baagala nakola ki n'abawaayo tumubuuza omanyi gye bali nti njogera nabo kusimu bandekera essimu ne batwala abaana naye kirungi nti baana we bali ate tebalayika bubi njagala kwebaza olw'omutima ogwo ebiseera ebisinga okuyamba towetaaga kuba nnyo omugagga tekyetaagisa kuba biliyoni obaako kyoddiza ekitundu naye ekyo kyemwakola kirungi nnyo ndowooza tugenda salirawo n'omugezi eitha oba tubalekawo wano kozi gano ge maka agalazimbako omwana kale wano somero for the time being nti wano tetulina bangi nnyo okusinziira ku mbeera gye bamu osobola kikuleekeriza nga bafamily members baffe tubeera nabo naye nga we are planning for another place babeere nga babeeramu kintu kirungi nnyo omutima omulungi nnyo ogwo era tusuubira nti bijja kuba birungi byereere tugenda gezaako naffe okulaba butya bwe tuyinza okuyambako because of getting a committed nkimanyi naye oyinza obutamalaako mu mukono kati ne taata yenyini naye twagala tulabe ye tuyinza muyamba tutya because however much ali eri abaana yabagaba n'abaagala so kati tulina otuulanga kansi banyanda tulabe tuzimbe wabeera n'abaana be tubaleke kuba omusenta madamu abayambeko tubayambireko eyo so kati awo mba nina okuddayo n'akakiiko netutuula netulaba butya bwe tuyinza oyambako naye nga ndi happy nti abaana mbalabyeko bali bulungi at least tebali nga we twalaba ekifaananyi ekyabadde eri kyali ate kirala nnyo so yabadde touched n'agamba n'ekigere ekyo next week mbadde njagala agende mu ddwaliro netugezeeko okumanya kutya bwe tuyinza okumuyamba naye abeewo obulungi then n'atubuuza embeera netumugamba nti yagamba tawulira bubi nnyo naye bw'aba atambudde nnyo kitera ekiseera nekikola ki then n'atugamba yeetaaga ripooti okubuuza so ekyo netubanga nakyo tukirindiridde mu ngeri eyo ali ku SB4 MEDIA noza embeera eri wano ffe tuli basanyufu okubeera nga sometimes tukola ebintu nebibeera nga tebiri successful abaana tumaze kubasuula kugwa we bali abaana tebali mu mbeera mbi era twagala okubaza maama waffe okubeera nga yavaayo ne mukyala Esther muwala we nebabeera nga baddu balaba akatambi ako nebatracinga abaana we bali ne babafuna abaana kakati kiri eriffe ng'omukulu wagambye nti kutuulamu kwegeyageyamu kyekikoleddwa naye nga aliko SB4 MEDIA ndowooza very soon tutoba nga tubategeeza kiki ekigenda mu maaso tutoba nga tubategeeza Council for Banyarwanda kiki basazeewo n'ebirala ebiringanga ebyo wekumye ku SB4 MEDIA paka awo tunagusa ensonga eno jubira nti bwonna wenna yavaayo n'otulabako mu ngeri zitali zimu obuyambi bwo bukyaliwo era tugenda kusala amagezi tukoze tutya kata naye akyaliwo embeera gyalimu sennungi omusujja gumulumaluma wamu n'essenyiga owedda tumugambyeko nomuganda ayinza okuba alina korona kati tata tugenda kusobola tumukwasaganya nje eddwaliro asooka atereeremu naye nga twamweraliikirivu gwe wena wenna ali ebyo paka ensonga eno wenagguka umalu ali ku kamera nga bulijjo nze muzukulu wakubajja omuge essebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga tulabe ate lindira ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tumaze okutulamu ne twegeyageyamu kyetugenda okubeera nga tusalawo tusinzidde Nakasongola leero wana akalo ketusembeddeyo bakayita katuugo ke kalo ketusembeddeyo era nga mutukkirize tukome wano olunaku olwaleero tulinde ekitundu kyaffe ekyokulala nga tumaze okutula mu ka meeting